amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tubuuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali aboogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo mukwano gwange ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa tukwaniriza mu program lesson weekend olunaku lwa Friday ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 nga tuli mugenda maaso n'okubeera nga tugenda ebuziba mu kigambo kya Katonda Bible ne lesson yaffe ey'abakulu era bagiyita y'abakulu the adult lesson guide eya buli kwota myezi gibe 3 tuli ku mwezi ogwa April omwezi ogwa May ate n'omwezi ogwa June so tuli mu kumalako omwezi guno ogwa April nga tuli mu kutunulira eggwanga Kafumula Mpawo somba alese tamu enungi ennyo eyaffe wano e Buganda ti omwezi gw'okuna guno baguyita Kafumula Mpawo. Lwaki somba jja tunyonyola mu maaso awo lwaki baguyita Kafumula Mpawo? Naye omwanjuzi wo nze Yonasaani Matovu nze ni musajja Munagomba ate nga ndi muweereza wali ku kanisa Najeera mu Luzira district so nga ate Mukama mpadde omukisa olwaleero nti ndi ne bakadde bange baganda bange bwe tuli mu kuweereza ndi ne dokita ate nga mukadde wa kanisa Agaba Stewart oyo yaviridde wali ku Luzira Brooklyn ekitebe ekikulu ekyetwala erya Luzira. Tulina essanyu nti Mukama atwongedde nate omukisa nti tulina omusumba ffe atwala etwaliro ya Wakiso mu kanisa y'aba Seventh Day Advent nga ye musumba Lubega Gerard Lare. Ono nno twebaza Mukama nti essaawa zino yagenda okubeera nga atuyambako okwongera okutegeera obuzibu ebitundu ebyo ebitundu byebata ebirisiologico olusiologia musumba omusooka mubuze ku bulabi waffe tugende mu maaso. Abaana ba Katonda erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twagala okwebaza Katonda atubedde n'okutuuka n'olwaleero. Yes mukadde weewo nange njagala okwanirizaako ate n'okwebaza abatuwuliriza ate abatulaba ku mukutu guno ogwa 3ABN. Yes. Sanyuse nnyo okubeera wano mu kifo kino era nyongera okutumira n'okwongera okukubiriza abantu okuwuliranga obubaka buno buli Friday obwa lesson n'okwongera okukubiriza abantu okuyita mu by'okuyiga ebya lesson kubanga bituyamba okubeera ne constant connection ne Katonda waffe buli lwokera ku makya okuyungagana ne Katonda exactly era ebyokuyiga bino biriwo okutukuumira mu mbeera eyo otherwise singa tebyaliwo tukeera ku makya n'ogenda n'okola oddamu kusinkana byawandiikibwa ku sabbiiti netubaza Mukama olw'enteekateeka eno ya Seventh Adventist Church. Mukama abawo omukisa. Weewaawo tweyanza nnyo mukadde tweyanze gwe waffe tukwebaza okuba nti oli wamu naffe era naffe twongera okubuuzaako n'okwaniza mu program lesson weekend tukujjukiza nti funa app yo bagita Avento Media app tobeereyo na simu ya seereza naye nga tekuliko kye bayita Avento Media app. Okikola otya? Kyalira ekibanja kyaffe kye bayita Google Play Store wandikamu ekigambo Avento neva ne neveza na masasana ne ne na ne tane o kati bw'oba owandiikamu ekyo gwe ate banakulaga wali kona mbukonyi mu luzungu akiyita install osobola oteeka app yo ku simu yo 3ABN live ojja kuba ng'ogirina bulungi nnyo oba oli mu Amerika oba oli mu bizinga by'essese oba oli Bukoome oba oli eri Buvuma wherever you are
wona aba oli mukwano gwange ojja kuba osobola bulungi nnyo okubeera ng'olaba 3ABN live koba ng'olina Avento Media app. Katusooke tuweeyo okusaba ate oluvannyuma tugule obutereevu. Mukadde waffe mukadde Stewart Sebo nsaba otuweereza. Kale katwebaze Mukama tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde nate okwongera okubaganya ebirowoozo n'okufumiitiriza n'okutegeera ekigambo kyo. Tukusaba otulungamye n'omwoyo omutukuvu era twongere okutegeera n'okwagala ate n'okutambula wamu naawe. Bwetyo bwe tusabye nga tuyita mu linnya ery'omwana wa Yesu Kristo. Amen. Weewaawo Mukama ffe yeebazibwe. So mukadde wange weebale nnyo weebalire ddala. So mukwana tulaba tuli ku lesson number 4. Myezi gino esatu tuli mu kwetegereza ensi ey'abayizi ab'obunnabbi bwa Bayibuli. Ate nga guno gwe musingi ogw'ekkanisa y'Obwadiventi kubanga ebigambo bino bimpoomera nnyo nti we are a prophetic movement with a prophetic mission. Pastor Ted Wilson bw'ate bw'agamba nti tuli mugendo ogw'obunnabbi ate nga n'ekiruubirirwa kye tulina oba omulimu gwe tulina mulimu ogw'obunnabbi. So nga tutunulira ebifaananyi tutunulira obubonero awamu n'ebyo ebijja nga bijulizibwa oba ebigambo ebijulizibwa. Tuli mu kulaba amawanga ku luno ku leso namba 4 tuli mu kwetegereza amawanga n'eggwanga lya Katonda balina kakwate ki. Amawanga gakoseza gatya eggwanga lya Katonda. So nga n'eggwanga lya Katonda likoze litya omulimu gwalyo mu mawanga gano amangi. Kwegamba nation amanga nations. Tuli ku kitundu kisooka tulina n'ekitundu ekyokubu kye tujja okulaba maaso awo. Kirungi abasumba bange ndi nabo wano bagenda kuba bakuyambako okwongera okwetegereza oba olyawo by'oteetegereza nga oli mu kuyiga lesoni eno wakati mu wiiki. Katutandike n'ekyandikibwa kyaffe ekiri mu Daniel essula 7 olunyiriri 14. Ndowooza katuviirira ku 13. Tewaliwo omusango tuve ku 11. 11? Yes. Kale buzeuma. Yeah. Bayibuli egamba nti n'entunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu egy'emiri byayogera. N'entunula okutuusa ensolo lwe yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa n'eweebwa okwokebwa omuliro n'ensolo endala okufuga kwazo ne kuziggyibwako naye obulamu bwazo ne bwongerwako ebbanga n'ekiseera. Ne ndaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba ne waba omu eyafaanana ng'omwana w'omuntu n'ebiro eby'omu ggulu. N'ajjira ddala eri omukadde yakamala ennaku ennyingi ne bamusembeza mu maaso ge. N'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutalizikirizibwa. Amiina. Wow. Amiina. Ekyo omusumba. Kyekyo. Tuli ku mawanga n'eggwanga. Ako eggwanga bane tebakoogedde naye sinziira ku lezo tuli ku mawanga n'eggwanga. Yes. Yes, omusumba. Kwegamba kye tugagala okufuna in the first place. Ani ono aweebwa obwakabaka buno era lwaki yasaanidde okubuweebwa era lwaki bwo bwa mirembe na mirembe. Njawulo ki ku bwakabaka bwe tumanyi oba amawanga afe ge tumanyidde okumanya olwaleero. Abaana ba Katonda nate lesoni eno nkulu nnyo kubanga mu ssula ey'omusanvu ya Daniel tulabanga waliwo ekirooto Daniel kye yafuna. Yes. Bwe yali nga kabaka Berusaaza yafuga. Kaakati ekirooto kino Daniel kye yafuna kyalina obufuzi mu kifaananyi eky'ensolo. Ensolo ezaali ez'enjawulo era alaba ensolo ez'ebika 4 nga zajja nga zitwala obufuzi obw'enjawulo nga zijja zikulembera. Yes. Naye finally Bayibuli etulaga nti waliwo oluvannyuma mu kwolesebwa kwe yafuna nti obufuzi buno bwonna obwajja bubeerawo bw'oyinza okuyita obw'ensi bwatuuka ne bukomezebwa.
ne walyoka wajja obufuzi omwana gw'endiga obufuzi obw'emirembe n'emiki n'emirembe. Twebaza Katonda nti mu lesoni eno etwanjulira obufuzi obujja nga bubeerawo, naye ate nga waliwo obufuzi obwasooka okubeerawo Katonda ye mukulembeze waffe. Naye ate obufuzi obulala obw'abantu ne butandika okujja nga bufuga ne bulowooza nti bugenda kufuga ebbanga lyonna. Naye Bayibuli Danyeri yatulaga nti tebwasobola kuwangaala bbanga lyonna. Tuddamu okukomezebwawo mu bufuzi oba obununuzi obugenda okutukulembera ebbanga lyonna. Kyandibadde kya muwendo nnyo okutegeera ekyama kino eky'obufuzi obw'emirembe n'emirembe nga tukyali wano ku nsi ne tubeera nga tuli mu bufuzi bw'oyo agenda okukulembera ensi mirembe n'emirembe, ng'era si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo. Agenda kukomya obufuzi bwonna obw'ensi, atuzzeeyo ku bukulembeze Mukama nga yadizayininze okubeera nga tuli wansi w'obukulembeze bwa Mukama Katonda waffe. Kwegali essuubi lye tulina. Essuubi lye tulina. Nti wakati mawanga agajjojo by'abantu. Yes. Kubanzikiriza ekimu ku bizibu ebiri mu mawanga g'ennaku zino nti abantu banyigirizibwa nnyo. Naddala aba wansi bali oppressed nnyo. Omuntu wa wansi abonaabona nnyo. Ese omusumba mukadde wange Dr. Stewart obugamba otya twagala tugende butereevu twongere okwetegereza amawanga gano gasibukawo. Weewaawo Katonda yalina original plan nga yakuteekawo eggwanga ate nga ye mukulembeze omukulu nga gwe tutuukirira okuviira ddala mu Eden. Naye olw'ekibi ne twesanga tuvuddeko yo plan ne tutandika okwegunjizaawo enkola eyaffe nga tuteekawo obwakabaka obw'enjawulo, era tulaba eyo mu maaso nga abaana ba Isirayiri Katonda ateekawo eggwanga eddonde nga yagenda okubeera Katonda waabwe, naye ate bo ne basaba omukulembeze kabaka. Kati buno obukulembeze tubulabye nti bulinamu era ensobi kubanga era twesanga nga ffe aboonoonyi tukola ki? Tukulembera boonoonyi baki? Bannaffe. N'olwekyo mu buno obukulembeze bwe tulaba nanti tulabya abakulembeze ab'enjawulo batusuubiza ebyenjawulo, simanya demokrasi batusuubiza ki nga kwegamba buli ajja akulaga nti buli kimu kijja kubeera kiki? Kijja kubeera kirungi. Ne bateekawo ne systems eza governance ezirabikanga ezigenda okuyamba. Naye olw'okubanga enkola eno eri founded oba esibuka mu nkola etaalungamizibwa Katonda, ebintu byonna bijja sigala nga byongera okubeera ebibi nga byonooneka okutuusa obwakabaka obwo Katonda bwe tulabye mu kyawandiikibwa kyaffe nga bukoze ki? Butuukiridde. Kugabona abalina ekirooto ekyokubeerako n'omukulembeze nga oli mumativu na buli kimu kyakola. Tulinde bwakabaka buno. Mu Adeni Dr. Ngadda alambulula Kawa ne Adam bava ku nteekateeka ey'okubeera nga Katonda ye liida gye bali, kubanga mu Adeni Mukama yateesiteese abakulembere mu ssanyu ne mu kwagala babeere n'emirembe. Naye omulabe bwe yajja eri Kaawa n'amusinyaako n'amugamba ojja kubeera nga Katonda. You be like a God. Kaawa n'agamba nange nsobola okwebeereramu ng'abantu boogera enjogera z'ennaku zino kanneebeereremu nsobola okwekulembera. Kati desire nankubadde focus mu Bayibuli tugiteeka nnyo ku kulya ekibala. N'ekikulya ekibala
kwawerekerwa desire eya kaawa okwagala okwekulembera okugujubanira okwekulembera yayagala yeekulembere nga tali wansi w'okulemberwa ekisa n'okwagala kwa Katonda wabula ye nga yeyeesalirawo kyova olaba ne be baali ekibala ne balaba nga bali bwereere teyatawaana tebataana kunoonya Katonda abasaasire embeera zaabwe no badduka bo mu kwebeereramu ne banoonya amakoola manyi tugezaako nnyo okulowooza nti ffe tusobola okwemalirira without God ne bano kye baalina kwetengera bali mu bufuzi bwabwe nga bali mu lusuku adde ne baagala obufuzi obwabwe unfortunately kyali tekisobola kukola kubanga Mukama ali abawadde okubeera nga ye Katonda waabwe era ye mukulembeze gye bali ne bamwegaana so eyo gavumenti weetandikira right away eya Adamu ne Kaawa okwagala okwekulembera era ffena tuli fruits ez'ekibi ekyo ez'abajjajjaffe nti naffe tunoonya kwekulembera mu ngeri ey'okubiri tulaba abasajja bano Nimulodi tugenda kutuukayo Nimulodi fakti singa musumba ogenze bugenzi awo ne tutambula ku munaala gw'e Babel that Nimrod the hunter tulaba nga nawo Katonda ali abawadde okubeera nga abakulembera era nga yali anawunsinze ekiteeso ky'okuba nti nno mugende mu nsi yonna muzaale mwale wano ku Babeli beekuŋŋaanya bagaa no tusobola naffe okutonda ensi eyaffe ne tutuuka waggulu mu ntebe eya Katonda ne twefuga we don't need God nga yaffe ziri waggulu eyo right away mu birowoozo byabwe kyonna ekisoboka bakikola paka okujja ne Katonda mu ntebe ye okiraba bazimba omunaala ogw'e Babeli kaakati nabo batookawo obufuzi obwabwe nga bo tugenda kwongera okwetegereza obulungi nti kati wajja confusion nga balowooza nti bagenda kwekulembera bagendagenda amaaso n'obufuzi obwabwe finally kyali tekisoboka buli ngeri yonna yonna egezeddwako kati Nimulodi ono yaleeta ebizibu bingi kubanga wano obufuzi bwe butandikirayo tubulabira Nimulodi lesson party ebadde eddako eya Sunday ekwata Nimulodi ne Nineve Nineve gye basindika nabbi Yoweri Jona okulangirira okwenenya kw'abantu bano kubanga ebibya byali bituuse maaso ga Katonda Mikaya asinga okunnyonnyola ebizibu ebyali mu Nineve mwali okusinza ebifaananyi mwali emize mibi ejja prostitution obwamalaaya juzi nawulidde omu ku makanisa abamu abayita abasumba kigambo ekyo simanyi oba nyinza okufunayo ekigambo kye bayinza okumpita ekirala kubanga aliwo abakidibaze kaakati nga atalina ebigambo byayogera nga simanyi kati abasajja mbu banoonya mbeerera kati gwe batoli mbeerera bajja kusuulawo banoonye omukazi omulala naye nga nayoga talina moral authority kwogera ku maka kuba tasobola bwana kigambo kiyinza gataasa kuba naagayega ennyininyini tegakola ki gadobonkana gaganyegenya sinaganyegenya gasaanirawo ddala naye problemu eri nti n'abantu natandika okufuuwa ensimbi mbwayogedde point so bwe bufuzi obwo obufaanana nga obwa Nimulodi abantu okweteeka mu kifo kyani kya Katonda kati temple prostitution oba obusamizi obwamalaaya obukaba bemu ku byali mu Nineve mukabalira mu yeekaalu n'ebiringa bwe bityo kale ne Nimulodi eggwanga lya Babuloni oba ku munaala gwa Babeli tulabanga nawo wavawo confusion naye nga kyekiyayaanirwa be bantu okubeera ne self governance obukulembeze obwabwe nga balaga nti Katonda tebakola ki tebamwetaaga okutondawo enfuga ng'omuntu yakulembeddemu bwe kityo ne Isirayiri nayo Mukama nga agikulemberanga eggwanga yatuuka n'egamba naffe tufune omukulembeze owaffe
katugenda tulabanga abantu bavaayo ne procedures ez'enjawulo. Isirayiri Katonda yali agiwadde omukisa okubeera eggwanga erigenda obeera omukisa eri abantu abalala n'amawanga gonna nga Katonda yakulembera, era Katonda yali wakulembera Isirayiri okuyita ku sanctuary oba ku kifo awatukuvu. Era ensonga zaabwe zonna ze baali baagala okutegeeza Katonda baali balina okugenda mu yeekaalu okusaba, okumutegeeza, era yabaanukulanga direct n'amaloboozi ge nga yalina okubeera omukulembeze waabwe. Wala amawanga amalala nga galina bakabaka ne bagaa tetukyetaaga Katonda kukola ku nsonga zaffe, katufune kabaka. Mukama n'abaleka bafune kabaka ne si mu kwagala kwe, naye nga yabakoye obukulembeze bakatonda okola ki okubakulembera. Kano mind obwongo bw'ekibi bulowooza bo basobola okubaako ne kyebeekolera, neera bamalirizanga bazzeeyo mbunyage, bazze mu kubonaabona, bazze mu kuwayo, n'abaana abawe bennyininyini baatuuka ne babawayo mbusamize. Ne bakabaka babagamba be baali balowooza nti bagenda bakulembera bulungi, nabo baatuuka ekiseera nabo nga babakulembera twala mbusamize, mbunyage, n'abaana abawe kubawaayo. Such a kind of leadership, obukulembeze obutuufu ye Katonda yekka ayinza otukulembera mu mazima n'okwagala. Weewaawo tuyayanira bwakabaka obwo eggwanga nga Katonda ye mukulembeze, ye pulezidenti, ate nze seegomba kubeera nga yenze sekuritale we alina omwoyo omutukuvu, alina bamalayika banaakola egyo, naye nze njagala kukulemberwa Katonda. Katusooke tuwumulemu mukwano gwange atulaba. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles and notebooks ready so that we can dive in right to the study of the Word of God. Every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Weewaawo Amina, tukulisayo nnyo mukwano mukubu mulamu eyakatwegatako naawe tugamba nti you are very much welcome. Jalo babuuzaako mikwano abali ku mukutu gwaffe ogwa Vento Media Productions ku YouTube. Tiimu eyo Mukama bampire nnyo omukisa. Muganda wange Kibirige Leonardo kati ndo sebo mukadde wa kanisa ali awo mu Sweden. Yatufuna bulungi programu eno lugifuna ng'agijayo ngatani kujisha yalinga kumi kutujone ja social media. Amina. So tweyanza nnyo sebo olw'okubeera omu ku balabi baffe abaleson week eno Nchala Samali Kizito ali Massachusetts eri mu United States of America. Nyabo, we salute you in the name of Jesus Christ. So nga Nezalia Nansubuga onono jjajja wa balongo ali wali mu London mu mambuka gye bayita mu North London. Kibuga kifo bayita Tottenham, ekanisa y'Oluganda gy'erinnya eyo n'ey'Amaserengeta bayita Mitcham, bonna batufuna butereevu wano ku lesson naye nga bali ku mukutu gwaffe ogwa Avento Media Productions.
n'abali mu kyondo kya Buwarabu mikwano abali Qatar, Dubai, Saudi Arabia yonna bannange gye muli mwebale nnyo okutwagala n'okwekumira ku lesson week eno ate ne 3 ebyen okutwalira wamu era tusaba Mukama bawa omukisa. Tuli mu kweyongerayo nga twetegereza ekimu ku byokuyiga ndowooza kankuse ekigambo ky'Oluganda sonsomola ng'eriggwa ly'ettovu kubanga mulimu ebintu wano bye ndabanga olaba oli akuttemu ng'alinga akunyiga. Nimulodi ne Nevi tulabikanga abakikoonyeko okuggyako nga waliyo akasigaddeyo. Dokita nawe era kibadde oyagala ogamba Musumba ensigo eno ey'okwejja Katonda twagala okubeera self sufficient nga twemalirira nga twetengeredde ensigo eyo ne kati ekyatutambuliramu nti tugezezzaako okwezimbira obwakabaka ffe ng'abantu abantu as a corporate abantu nga individual. It could be corporate kisoboka corporate but also individual okugeza mu bigambo byaffe oluusi tukozesezza ebigambo ebimu ng'okulimba ne tujjawo amazima Katonda gakola ki geyandiyagadde abantu bategeere bwe kidda mu kusinza tutunuulira sabbiiti nakola omusanvu ya sabbiiti eri Mukama Katonda naffe abantu twezimbiddewo ennaku zaffe ze tusinzizaako ani Katonda kubanga tugezaako naffe okwestablishinga obukulembeze obwaffe obutatambulira ku nnono yaani ku nnono ya Katonda. Yes, so n'olwekyo Mukama atusaasire tuleme ate kweyawula ku Katonda waffe wabula tutambulire wamu naye tusigale nga tutambulira under his leadership oba ku bukulembeze bwe. Yes. Ku nsonga eyo eya Nimrod ne Nineve. Nimrod wano watandika rebellion oba ku gavumenti ya Katonda ne batandika ebikolwa kituuka kusinza wano watandikira ennaku zituwulira olwaleero ezigenda mu maaso ez'okusinziza ogamba nga olunaku lwa Sande kusinza enjuba kutandika na Nimrod olunaku lwa Sande yes Nimrod yalonkinga okusinza kuno okitegeera ku munala gwe Babeli akola new beginning Katonda nga ataddewo new beginning ey'okusinza kwa sabbiiti Nimrod atandika new beginning ey'okusinza okwa Sande kati n'ennaku endala gamba nga ennaku za Ishtar oba Easter mwezi guno ogwokuna gwakafumula mpawo mulimu kuza amazuukira Bayibuli terina wetulagira wonna ne Mukama waffe terina watulagira wonna nti musinze amazuukira gange era ennaku bwe ziti Bayibuli tekiriimu ne mu nkola z'Abannimulodi sebo Bayibuli tekiriimu era Mukama waffe yatugamba tunamujjukira tumujjukirenga mu kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe okitegedde naye temuliimu nti nnaku bwe ziti tugenda kuza amazuukira ga Mukama waffe ne mu nkola za Nimulodi asensedde ne mu nzikiriza ez'enjawulo ezikwata Bayibuli neyateekawo olunaku olwokola ki olw'amazuukira ennaku nga Christmas ziba ku Nimulodi Nimulodi alonkinga okusinzanga kuno nnaku ntinokane mazaalibwa era ne mu Bayibuli temuliimu kusinza kwonna kuga nti Desemba 25 Yesu lwe yazaalibwa ebyokujaguza birthday tekiriimu ekyokuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo nnaku z'omwezi 25 naye Nimulodi yalonkinga okuzaalibwa kwa mutabani we Tamuzi kubanga ye agati yali tafudde kubanga yitafa kubanga alaba ye Katonda new beginning you see okusinza okwo kw'obukulembeze obw'obujeemu okitegeera bw'otunuulira eno Nineve kyali kibuga kya Syria Nineve ne Busuuli it is an eastern part of the world eastern naye ng'aga nti obumenyi bw'okusinza okw'obujeemu aga Katonda butuuse those faiths eziva ludawa mu eastern region
Assyria muzimanyi ziva mu mawanga agagabwarabu. Kati kyayogera wano Nevi okitegedde kakati okusinzanga kuno Mukama agamba kujjudde obujeemu obutagambika. So ni Nevi Nimrod ne Nevi it represents rebellion from the true worship of God. Mukwetandikirayo byabwe Katonda ngatandika kirala. Tusumali n'ekibuuzo nga tetunabagenda wala kubanga ogenze n'oyogera ebigambo awo ne byongera tutusikasika. Ekisooka kiri bwe kiti. Ninevi? Ninevi, Nimrod. Yes. Kyalibanga Nimrod n'obuweerezi ne Ninevi ye watandikira kye tuyita imperialism. Onfuga ey'okwagala okwekwata banno bakulembere. Kimu ekyokubiri colonialism, slavery, captivity, bigambo bwe bityo biyinza okubanga ebyo gye byatandikira. Oyo ye maama w'obufuzi ofaanana bwe butyo. Naye baga let us make katwekolera omunaala. Katonda nga yagamba leka tukole. Nabaga naffe let us make naffe katukole. Kubanga kati nze mpulira muli bino ebintu nga centralized system of governance, president, republicanism, democratic, monarchism, ebintu ebyo biwulira Musumba. So abamu twebuuza bulijjo nti wajje byatandikira. Ezo na system ziveeyo. Ziva ku munaala gwe Babel. Ku munaala. Webale nnyo taata. Kati Ibrahim ono kandalikene doctor tumulaba Ibrahim naye Katonda amuyita kuva amawanga gano gennyini agajjudde ebizibu naye mulamu aki oguli mu kuyita Ibrahim. Kakati in fact what we introducing ku concept ya nations wetufuna wetulina ne Katonda nga ayita Ibrahim okuva mu mawanga ago agajjudde obujeemu atandikewo eggwanga lyanaawo omukisa ate linaatambulira ku ki ku nnonoye ku principles ze nga lyetteeka nga ge mateeka ga Katonda. Kakati tulaba okuva mu mawanga ago kirimu engeri ziringa nadde nyinawe naziwandiise wano. Yes. Take your time. Kirimu okuva okudda ku gundi okudda ku covenant tukira endagaano okuddayo ku ndagaano ku mateeka njiraba naye abalala bagavaawo. So kati Katonda ajjayo Ibrahim nga plani yakutandikawo gwanga era n'atambulira ku ndagaano eyo ku nnonoye ate ku tteeka ali. Kubanga lino olima Nsumba kuba bw'adanyola nti Nimrod ne ttiimu ye of course n'abaddirira abajja basikira kye baliko essaawa zino bavudde ku nnono ya Katonda y'obukulembeze ey'okuteekawo omuntu. Ate nga Katonda asigala yakola ki? Yafuga. Kati ekireesa Ibrahim. Kyekireesa Ibrahim. Awo Musumba pozi ngwena kyoyongerako kuba twagala okwongera n'okunnyonnyoka. Waliwo ekibuuzo kyempulira ekirebuuzibwa ennaku zino lwaki Abayisirayiri baasaba kabaka? Wali Mukama awa ekisuubizo Ibrahim ng'amugamba okuva mu nsinza ey'Ekibabuloni ey'Ekinimrod n'amugamba n'amuwa ekisuubizo. Mbadde nsaba onyo lino tulusome Lwe12 essula y'E12 ya Lubereberye onnyo olwokubiri. Bayibuli egamba yesebo enti nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe n'amawanga ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Tulabanga mu kuyita Ibrahim Katonda yasobola okutufuula eggwanga, yasobola okutufuula omukisa,
yasobola okukuza erinnya lyaffe. Bali abanzikiriza n'emisingi egy'okusinza kuva mu busamize bwa Kibabuloni twekolera erinnya kwa kwekolera linnya. Okitegedde? Let us make a name. Naye kati Katonda aga no, you cannot make your own name, it is me. Agamba Ibulayimu, nze ngenda okufuula eggwanga, nze ngenda okufuula erinnya lyo ery'ekitiibwa ery'amaanyi. Meaning nti obukulembeze bwaffe bwonna bulina buli abantu ffenna individually ng'omuntu olina okubeera basically nga odependinga kwani ku Katonda, so si misingi n'endowooza abantu ze nga babangawo mu kusinza okutali kwa Bayibuli. Naye Musumba naye kawo nyini Ibulayimu ne Nimurodi omu agamba kaneekolera erinnya. Nimurodi n'enzikiriza zifaana bwe zityo. Twekolera erinnya. Ne Ibulayimu Katonda gwayita n'amuwa ekisuubizo nti ngenda kukuza erinnya lyo. Yes. Kuba biri olwaliro bwe tudda ku old map ne history ani asinga okuba n'erinnya. Of course ensi zonna zoogera ku Ibulayimu. Era agamba nti n'ensigo ng'ovudde ku kyokwogera ku Ibulayimu naye agamba nti abantu ab'okukkiriza oba tuli abakkiriza bazzukulu baani ba Ibulayimu n'ensigo ya Ibulayimu tugiraba ng'ejja eranda okutuuka mu kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo agenda ofuga utayogeddeko utatusoma Daniel essula y'omusanvu agenda ofuga ultimately ensi yonna n'obufuzi bwe obw'emirembe n'emirembe. Kati ensigo ya Ibulayimu eyo muzzukulu wa Ibulayimu yagenda okufuga ensi yonna emirembe n'emirembe. Actually that is it. He's a seed. Amen, amen. Kati abasajja bano abalina enteekateeka ewooma bwetyo Katonda gy'agala obbawa ekibasabisa Kabaka kuba wano waliwo ekigambo nti ne baweebwa kye baakola ki muweereddwa kye mwasaba. Mpaka soka tusome tuza Samwiri ekisooka essula 8 lunyiriri tusomeyo 2 meka Dr. Simanyi gwa obadde agenda nkunugamyawo 8 olunyiriri olwokuna lugamba nti awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri e Rama ne bamugamba nti raba gw'oli mukadde ne batabani bo tebatambulira mu makubo go, kale tukolere kabaka atulamulenga ng'amawanga gano ng'amawanga gonna. Naye ekigambo ekyo ne kinyiiza Samwiri bwe baayogera nti tuwe kabaka atulamulenga. Samwiri n'asaba Mukama. Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu mu byonna bye bakugamba kubanga tebakuganye ggwe naye baganye nze nneme okuba kabaka waabwe ng'emirimu gyonna bwe giri gye baakola okuva ku lunaku lwe nabajja mu Misiri okutuusa leero, kubanga bandeka ne baweereza bakatonda abalala naawe bwe baakukola bwe batyo. Soma leero 18 awona wenyini ole 18 era mulikaaba ku lunaku olwo olwaka ebusuma kale kanjemu era mulikaaba ku lunaku olwo olwakabaka wammwe bwe muli bamwerondedde, so Mukama talibaddiramu ku lunaku olwo. Kyekyo bye tugaana okulemberwa Katonda kaba maziga na kukaaba. Era singa osoma mu kitabo kya Deuteronomy essula ye17 Katonda yabawa kabaka kubakulembera kubanga kwali kwagala kwe. Era kyovudde oli abo badde osoma Samwiri essula y'omunana agambye tebaganye gwe ne baganye nze. Intentions zaabwe bali bakooye okulemberwani Katonda olw'okubanga tebamanyi bakabaka bali. Naye Katonda agamba nti ne tebamanyi bagenda kukaaba, era ddala Isirayiri yakaaba kubanga tulabanga batwalibwa mbunyage bwa Babuloni nemalayo emyaka 7 ne babonaabonera eyo ne bavaayo ate batukanishira Asiriya yennyini ne bafugira mu nsi yaabwe nabeera abanyage naye nga bali mu nsi yaabwe ya Isirayiri. Kakati ne Roma nayo ne bafuga
babeera wansi wa Roma naye before Roma ate naba kujja Assyria yabafuga nga bali wansi wa bukulembeze bwaki mu nsi yaabwe eyabuso yanga tebakwataganirako ddala kubanga bagamba nti abali abeeri bazaliddwamu Abasiriya babazaddezaddemu nolwekyo bamaze tuvaako kati bakyali bannaffe nga balina obutakwatagana kuba Assyria yali bafugidde mu nsi yaabwe nolwekyo obukulembeze bwonna bantu bulabanga butaliimu Katonda nti ye Katonda waffe bubeera bwa muzibe kukulembera ani muzibe there is no hope in government yes wabula essubi lyaffe liri wansi wa kulembera Katonda sobola tubulira enjiri ntegeeza abantu bannaye mukkirize Katonda nagambu taata yaŋŋaanye simanyi kojja yaŋŋaanye simanyi ekika kyaŋŋaanye simanyi mulimu gwaŋŋaanye eyo leadership ekitegeeza obwongo bwe tebukulemberwa Katonda bukulemberwa mirimu bukulemberwa nga mbategeera n'okutegana ebigambo bino mbitegedde naye akalimu kange nze akulembera enzikiriza bweti ne bweti ndi ku kifo bwekiti ne nakisuulawo ntya ninga ategedde amazima ne Sabiti agitegedde nti y'amazima yakana gyatandika nayo naye ye ngali ku beginning ey'Ekinimu Road kwegamba enkaaba eri gye bakaaba abali ab'egindi nammwe abasabye kabaka temulowooza nti temweyibaala mujja kaaba bwe mutyo kama natusaasire kuba kati lisi politics ono ndusiye politics ono gwe baali baleese mu ggwanga lya Mukama era politics andindiye ndi bwoba oli mu bya politics ojja kuwunzika oli disappointed ojja kuba mu bizibu sisuubira muntu ali mu politics ayinza kuba na mirembe kungulu oyinza olagako ku batuuze abakuwa akalulu Dokita tugende maaso twagala kulaba obukulembeze bwa bannamawanga katuwunzika mpoziko katono buli lwe tuva ku bukulembeze nga tuli wansi w'okulemberwa kwa Katonda tuba twesizza nnyo omutindo so kukidde mbulungi ekyo buli lwe tuva wansi w'obukulembeze bwa Katonda omutindo gwaffe tuba tukoze eki tugudibaze oba kyekigambo ekituufu era olaba abaana ba Isirayiri bayita mu kubonaabona okwaki ne bafuna bakabaka mwalimu abalungirungi muko mwalimu abalungi ate ne mbaamu n'ababi bano abaababonyaabonya ate ne batandika n'okuyingizaamu ki enkola ey'okusinza ebifaananyi ne batuuka n'okutta abaana nga babawaayo eri bakatonda baabwe so omutindo gukola ki gukka buli lwojja ku Katonda naawe omutindo gw'omanya gukola ki guli mu kukka so nolwekyo tulina okusigala under the guidance of God abakulembeze b'abamawanga era tubalabye nti abaana ba Isirayiri bwe bakkiriza okufugibwa abantu so si Katonda waliwo ebintu ebyajja biyingiramu ne batandika okwekkiriranya mu ngeri nnyingi okugeza abali basinza Katonda ne batandika okusinza ebifaananyi abantu ne batandika onyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo era n'olwekyo ndowooza kyekyavaamu n'okola ki n'okusindikibwa mu ki mu bunyage olw'embeera ezo ez'okuva kwani ez'okuva ku Katonda kakati kyekimu n'ekkanisa mu biseera the first century church kuba Kristo bwajja okusala ekirimi katono nti bwazze rulers of the Gentiles abamawanga kasooke nsoma olunjiri luno mukadde oyongere mu maaso 25 Matayo sura 2:25 Yesu aga nti naye Yesu n'abayita gy'ali n'abagamba nti mumanyi nga abaami b'amawanga babafuga n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi n'ekifuba tekiibenga bwe kityo mu mmwe naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe na buli ayagala okuba omuweereza okuba owoolubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe kubanga ng'omwana w'omuntu bw'atajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe ekinunulo eky'abangi
Ada chanyeyola. So mbale ngamba nti mu biseera eby'okuyiganyizibwa kw'ekkanisa abantu batambulira gundi ekkanisa yatambuliranga nnyo ku nkola eya Katonda naye okuyiganyizibwa kwagenda kukendeera kusereba abantu ne batandika okukola ki ekkanisa netandika okutabagana ne state otandika okubeerawo omukago natandika okubeerawo wakati wa gavumenti n'ekkanisa olwo nga watandise okuyingirawo enkola ezaki ez'ensi ekkanisa neekkiriranya nekikomawo ne babeeranga abeefunidde omufuzi owaabwe ataliani Katonda era tulabanga mutandise okuyingira mu concepts z'aba bishops nti ba bishops bano be bakola ki bishop okuntiko yasalawo archbishop yalagira simanya be basonyiwa ebibi be bakola ki okitegeera kati omutindo gw'ekkanisa ne gutandika okukola ki okusereba so bwe tubeera ne connection oba ne tukozesa enkola y'aba Gentiles oba abafuzi b'abamawanga omutindo bwe gutyo bwegukola ki bwe gukka ne tusanga tukkiranyiza mu bintu ebikola ki ebyenjawulo. Kino ekibuzo nkino eri musumba yennyini taata saba kikubuuza. Yesu Kristo yagamba nti kubanga mwe muli baluganda statement eyo njikwanaganya ntya neeno gye tuva okusoma egamba nti naye mmwe temubenga nga bali kuba bali bafugisa maanyi. Okay. Tulabye obufuzi buli kyabadde ayongera okujjayo tulabye ng'enzikiriza ate zikwatagana n'obufuzi obwa gavumenti wano Constantine wajjira kati ekkanisa byagisobaako neyagala Constantine atali musomi bwa Bayibuli Constantine omukafiiri ate yabalamula ebyobwa Katonda ajja ataawuluze era ekyavaamu kwe kutandika mu busungu obw'ekitalo ate ne batandika okuyiganya abasomi ba Bayibuli tulaba wano ba John Huss babatta ba Martin Luther babatta so buli ekkanisa yeegatta n'obufuzi obwo obw'ekiconstantine abakulembeze abatali ba byamwoyo ab'amaanyi yatandika okulamula ebya Bayibuli wabeerawo okubonaabona nakuttiŋŋana naddala ate okutta n'okuyiganya abaana ba Katonda. Naye kyobuuziza nti ffe tunakufugibwa Katonda tunafugibwa enjawulo weeri tuli baluganda mwenna muli baluganda neeno statement Yesu gyagezako kwongera kufuna kifaananyi Yesu gyakozaawo n'agamba agezi n'agamba 25 nti Yesu n'abayita n'abagamba nti mumanyi ng'abaami b'amawanga babafuga gali bafugisa maanyi n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Yes. Ekyo tulaba amaanyi tulabye batta n'abasinza Katonda abagezaawo okudda ku mulamwa gwa Bayibuli bagenzi babatta n'ate obufuzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe bufuzi bw'emirembe bwe tugwana ffenna okwettanira nenjala kuzaamu amaanyi n'abayita mu kunyigirizibwa olw'okusalawo goberera ekigambo kya Katonda. Yesu waali ajja bano mu kubikulirwa agamba nti yalaba Yokaana yalaba nga abantu n'abatemwako emitwe olw'okukkiriza ng'ate bali mu ntebe ez'obwakabaka ali mu kulamula mu bwakabaka obw'omu ggulu ng'afugira wamu naye Mukama waffe Yesu Kristo. So tewagana kubaawo kutya. So kati mukwano gwange atulaba tulabika nga we tuli mu kusiibula kubanga eddakiika zo zirabika ziyongereza olekedde naye oyinza okuba naawe olina ekibuuzo nga nze lwaki Katonda asigala alemedde ku nnono ey'okukola eggwanga lye wakati mawanga kuba waliwoga nti ebintu byonoonese nkite naye aleese Ibulayimu era ne batuuka eggwanga ezzadde lya Ibulayimu ne litandika okumuvaako najja n'aleeta Kristo. Kristo bw'ajja n'alekawo ekkanisa era ng'agirekedde bufuzi buli nga Katonda yakulembera. How comes asigala akiremerako nti ye ayagala nnono nga ye mukulembeze mwe abasigadde muli baluganda
ndowooza Thursday mu kuwunzika ye tuddamu ekibuuzo ekyo nti omusana eri abamawanga ekyo kyensaba mu dakiika emu tuwunzike basobola omusana eri abamawanga omusana eri abamawanga yes oba ekitangaala Katonda ateekawo eggwanga okusobola okuyita abantu okuva mu kibi okudda mu butuukirivu era ensonga lwaki Katonda ateekawo era ekkanisa ey'amazima okusobola okubeera ekitangaala eri ensi okusobola okutegeeza abantu amazima ga Katonda era afugisa ekisa kwega lino ly'eggwanga lye n'abalirimu be bagenda osikira obwakabaka buli weewaawo enjira musumba Ssebugo omusana eri abamawanga mu kusinza ku 14 atugamba singa ovira ddala ku lunyiriri olw'12 wano wali okugumiikiriza kw'abatukuvu 14 singa ova ku lw'7 atuyita okusinza yes mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango naye n'atukubiriza ku lw'12 olunyiriri awo mu kubika 14 to keep God's commandments oba the commandment of God atuyita okubeera abasinza nga tugondera amateeka ga Katonda tugagondera tuli wansi w'obufuzi bwa Katonda era Bayibuli kyeve tugamba mu Yokaana 3:16 okutuuka ku 2 olumu oba bino ebigambo bisome busomi kubanga Yesu wanajjanga ye mukulembeza kubanga Katonda bw'ati bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli omuntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kuba Katonda teyatuma mwana we mu nsi kusalira nsi musango naye ensi erokolebwe ku ye amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda guno gwe musango kubanga omusana aguzze mu nsi abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa naye akola amazima ajja eri omusana ebikolwa bye birabike era birabike nga byakolebwa mu Katonda n'olwekyo tuyitibwa okubeera omusana eri amawanga okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo tumukkirize naye atamukkiriza tugende nti ajja baafugibwa kizikiza mbeera za kinimulodi naye tumukkirize sobola okubeera omusana mu Yesu Kristo ebikolwa byaffe bire byakibyamusana ekigambo kigambawo kiti bayire egamba bweti nga naye bwoti obakola ki bw'ogamba musumba tweyanza nnyo n'omulabi waffe Ssebo webale nnyo okubanga gy'oli ne mwannyinaffe oba maama nnyabo mwebale nnyo okubanga mbadde naffe kwegamba tuwunzika tugamba nti Katonda alina abantu be abali mu Babuloni bwe twetaaga okuyitayo tulina n'ekiruubirirwa lwaki weetuli nga kyekyokulaba nga tuyita abantu bano baveeyo Katonda tufudde eggwanga okulokola abantu bali okubeera nga nabo babeera ekitundu ku bwakabaka buli bwe twasomye nga Kristo bwamuweebwa ate obumuweebwa naffe butuweebwa kubanga byonna Kristo ebimuweebwa abali mu ye biba byabwe emirembe n'emirembe kale omusumba kyava tusabire essaala egamba nti Mukama otusaasire fe abaafuna omusana tutuukirize ekirooto kya Katonda muffe then abali ebweru w'ekkanisa bali mu Babuloni nabo Mukama abawolole n'ekisa kye begatte ku ggwanga lya Katonda erimu ku nsinga y'ekkanisa. Atusabe. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu tukwebaza kubanga ne wakati mu kufugibwa kw'ekizikiza ne mu kubula wakyaliwo ettaala wakyaliwo omusana wakyaliwo okulungamizibwa okuwola abantu Omukama okuva mu bikolwa ebyobuzibe bw'amaaso okuva mu bikolwa y'amaanyi ag'ekizikiza kitaffe ng'otukoowodde okubeera omusana eri ekigambo kyo tukwegayiridde Mukama buli yawulidde lesoni eno naffe ffenna Mukama tutuukirize okuyitibwa kwaffe
okufuuka omusana ogw'ekigambo kyo. Tuteekayo Katonda waffe abali mu kunyigirizibwa olw'amazima ge bakkiriza, mirimu n'awalala yonna bawa amaanyi ayi Katonda waffe okuyimiriza osigale nga gwafuga. Kitaffe ayinza byonna otugambye ekigudde Babuloni nga bw'oyogera mu Kuliko essula 18. Mukama tuyinzise okudduka obulimba bw'omubi, tuyinzise ayi Katonda waffe okuyaayaanira okulembera Katonda. Beera naffe yongere okulokola ekkanisa yo, era Mukama otubeere siri ebyeni n'avento. Tukwegayidde Mukama yongere ogifuula eddoboozi lyo kulokolokola abangi ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tweyanza nnyo omukwano, tweyanzege okubeera nti obadde naffe. Mbadde Yonasaani Matovu ne mukadde waffe Dr. Stewart Saalongo okuva ku Luzira Brooklyn, ekitebe kya disitulikiti y'e Luzira, awamu n'omusumba ffe district pastor owa Wakiso district, Musumba Lubega Gerard Lale. Tubagaza sabiti ennungi n'ekisa kya Kristo, tusaba kyeyongere gye muli.